Nup eyina endagaano ne gavumenti eno tontabalanga sikutabalanga. Nup eyina endagaano ne gavumenti eno tontabalanga sikutabalanga. Kyagulanyi andagayo kwekalakaasa kumukwategese mu gino emyaka ena. Sibavumirira. Nze nja kubantunula era nja kubampulira. Wennaawulira nga waliwo ekipiira kyebookeza. Kuba Kampala yonna eri wano. Mwa komanda ba Kampala. Mwa komanda ba Kampala. Ate buli omu ku bali wano mulina ennamba yange. Wennaalaba nga waliwo ekipiira ekyase. Ojja kukolera erinnya lya jjajja wange yafa emyaka 10. Omusawo wa Robert Kyagulanyi Ssentamu akola bw'aba Katonda ddala kituufu Katonda we mulamu. Tutandise n'akatambi ka Frank Gashumba ng'agamba era alumiriza nti gavumenti ya Uganda ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bayina endagaano eyakolebwa tontabaala siri kutabaala. Bino byonna anenya Robert Kyagulanyi Ssentamu nti emyaka ena NUP gyemazeewo tategekangayo kwekalakaasa kwonna. Mu katambi ak'okubiri tulabye General Damulira wakati n'abavubuka be bali mu kutambulamu aba ghetto structure betulabye nga bayina amaanyi mu bululu bwa NRM bakuba n'abantu abeesimbyewo. Abavubuka bano nga bambadde overall eza NRM naye nga tebakwatibwako. Tuzzeemu okulaba akatambi ak'abannakibiina kya NRM nga batendekebwa emmundu. Abo boolabye sigabadde magye. Bantu ba bulijjo bakutte emmundu bagezesa era nga beenaanise engoye za NRM. Njagala olowoozeemu NUP nga bagamba bugambi nti balina ebyefaanaanyiriza ebyokulwanyisa. Sina byakulwanyisa, ebyefaanaanyiriza engoye z'amagye. Singa Kyagulanyi akeera ku makya n'agamba abaana nti mwekalakaase. Ddamu akatambi okazzeeko emabega we baakwata abaana ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ekalangala. Singa baateekawo embeera yonna baali bayinza obbakuba amasasi bonna ne babamalawo. Oli akugamba nti Kyagulanyi alina endagaano ne gavumenti. Ne kale tugenda beera nga bino tubitunuulira. Twongere okubeera nga tubituukira ddala munda. Ekigendererwa kya Gashumba ki? Ng'abaana ba Nup bawambibwa ebitagambika. Tugenda kutuukako Makerere Kavule ekiriyo kissa kinegula vetting ekyagenda maaso era nga abaagala okusunsulwa batuuse dda era ng'emikolo gigendera ddala maaso. Tugenda kufuna ku kanso Oluyimbazi Nalukoola ayina gwayambazza akakanzu bulungi ne kamutuuka. Ennaku zino mukayita kagatto kamutuuse bulungi. Tugenda kubeera nga twekkaanya omukulu amanyiddwa nga Felix Kuraije ye mwogezi w'amagye g'eggwanga ku nsonga za abduction oba okuwambibwa kw'abannakibiina kya NUP n'abantu abalala. Tugenda tuukayo. Olunaku olwajjo bwe twakoze emboozi eya PFF ne anti okwegatta ku NUP natunudde mu comments nendaba reaction yammwe. Tugenda beera nga tutunulya abamu ku mmwe abawandiise ebintu eby'enjawulo era woba wawandiise erinnya lyo lisuubiro ddiraba ku screen olunaku olwaleero. Endowooza yammwe nga bwe yabadde naye twagenza okumalako olunaku olwajjo nga anti egamba yo tebiriimu yabyeganye ebya PFF. Kakati PFF yasinzidde ku ky'okubeera ng'ekola kino. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira butya. Tugenda kuddayo nakugambye nti bw'aba musawo wa Kyagulanyi akola. Tugenda kuddayo mu mboozi ya Ddiini Lubowa Saava ne Kibalama Nkonge kw'ossa ne Kagombe ne ba others
betutamanyi abali emabega waabwe buno bonna bulipo obutegeddwa Kyagulanyi naye akoze atya okubeera nga abusimattuka negattaako katukole bwe tuti tujje tusumulule oluwombo lwa leero. DPTV Uganda, Down People Television. Kansuubire nti wonna w'osinzidde okubeera ng'ondaba okyali mulamu bulungi. Ekiraga nti okyali mulamu y'ensonga lwaki ondaba. Nange ndi mulamu ensonga lwaki nkuweereza. Wabula ebikusoomooza Mukama Katonda abikuggirewo. Akubuuse egyo emitego egy'abalabe gye bakuteze osobola okubeera nga otambula nga naawe weeyagala. Weewaawo nzikiriza vidiyo gimpeere like eyakatwegattako weebale nnyo weebalire ddala agenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bannange ennyongero beebaza twawezezza abantu 10,000. Yongera okubeera ng'osubscribinga mwebale nnyo mwebalire ddala. Katutandike ne Leader of Opposition Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero y'omu ku bazze okubeera nga basunsulwa. Kale nno atuwaddeyo wano ekiboozi nga bw'omulengera atuuse bulungi nnyo ku kitebe kya NUP era bw'atyo n'abonga ku bantu then ekiddiridde akubadde kugenda we bavetingira. Ndowooza tusooke tulaba akatambi kano. Tata Nakawa lopo waffe Joel Ssenyonyi ayingiddewo naye oyo ye Tata Nakawa ayingiddewo oyo ye Tata Nakawa omubwati ndogedde lona ebibuuzo ebikambo byebambuuzizza jasinga nfuwa oluzungu lukambwe ne mbabuzaabuza bwetyo njogera ne mukyala wange mmwe kakati oli sebe kati mbuki ngomizinga ndi ku mulimu tuli ku struggle mukyala kakkana weeraba gwe banamole banteze ebikamera byabwe kale nalekera. Waliwo ayinza okugamba ayogedde bubi omukyala ayogedde mutugjeeko akajanja. Abantu bwe muba nga mukwatagana ewaka temuba na linnya kyosanze kyoyita munno tanyiiga kubanga bwe mutwe mwazimba relationship yammwe ate mukolagana. Oli ne bw'ova eri n'omuyita nabbiito ne bw'ova eri n'omuyita waayi gwe kigaji kibeera oke. So abadde ayogera na mukyala we ate n'ekirala newankubadde ng'ebiseera bibeera ttaafu bitya waliwo akaseera ak'okusaagamu si buli ddakiika mitaafu kwetimba kyenyi azifu gwe watandika ebizibu mu nsi. So ayogeddemu ne mukyala nze nno binnyumidde. Ze binnyumidde gwe bitanyumidde gwowo muyite sweet. Ono ali mu struggle ali mu struggle bagambye kale toveeyo. Kale bwe bityo bwe bibadde toveeyo vetting egenda mu maaso Makerere Kavule nga bw'olengera Shamimu Malende ne gwavuganya naye Zara Ruyirika Rain naye waali bulungi nnyo n'abantu abalala bangi bonna waliwo abawerekedde waliwo abazze okubeera nga bavetingibwa n'abawerekedde abagenda vetingibwa. So Tough B mulabye emabega wali n'abantu abalala bangi ekitegeeza nti process egenda mu maaso. Omuvubuka oyo ali awo ne Shamimu Malende teyafuna kaadi naye akyakola emirimu gy'ekibiina. Abo nno be bantu abalungi oyo omwami oyo naye akulaga nti ye ku kibiina akyaliko era agenda maaso n'okuba ng'akwasaganya. So bwe bityo bwe bibadde akakiiko k'ebyokulonda mu NUP aka EMC Electoral Management Committee kamaze okubeera nga kukatuula ogenda maaso n'okubeera nga kaveetinga abantu bano. Buli eyeesimbyewo tumwagaliza buwanguzi
tumwagaliza birungi byerere bwe bamuwa flaga basi tugende bwe batamuwadde emabega w'abalala ye taafu B nga bw'omulengeraawo katusooke tufune ku Rubongoya avuddeyo n'abaako ebigambo nga 2-3 byatugambye oluvannyuma lw'okubeera nga amaze okuveetingibwa katusooke tumuwulire oyo Kampala Central tusooke tumuwulire bannange ebibuuzo bibadde bikambwe naye byonna mbiyise kyemmanyi naye era sinza amakinga so kansubire nti mbiyise bulungi nnyo batugambye wano bwebadde batubriefinga bakakiiko tetulina kugenda netwogera ku bibuuzo ki batubuuziza otherwise naali badde mbibabuulira bye bambuuziza naye bambuuziza ebibuuzo ebyenjawulo ebikwatagana n'obumanyirivu bwange ate n'obumalirivu akakiiko kabadde kagala kumanya obuvunaanyizibwa bwa member of parliament mutegeera bulungi nnyo biki bye naalikoze singa mpeebwa omukisa ogwo n'ebirala bwe bityo ate mbizeemu bulungi nnyo nenjogera ku nsonga z'endowooza zenina okukolera bannakampala era bambuuziza ne constituency parishes eziriwa biki bwe bityo nga bwe ngambe saagala genda mu details ez'ebibuuzo naye nsuubira nti mbiyise bulungi nnyo bannakampala Central baneesige ekisooka njagala kubeebaza already nze nkiraba buli wempita abaneesunze bampa obuwagizi naye era njagala kubasaba bagende maaso n'okuneesiga nsobola obakiikirira nga bwe mbagambye obuvunaanyizibwa bwa member of parliament buba bwa mirundi ena nga bwe mumanyi ekisooka mu luzungu babuyita appropriation oba okwasaganya ensonga za budget ne priorities ezo ekirala representation oba okukiikirira abo abantu ekirala oversight okussa eninga ku gavumenti yonna eneebeerako okulaba ngaekola ekituufu kakati obuvunaanyizibwa obwo bonna bonna sobolera ddala obukola nabeddeko oversight representation appropriation ne legislation kitegeeza okukola amateeka agagasa abantu kakati tuze tulaba tulina abakulembeze bangi mu palamenti eyo naye bo bekiikirira bagendayo ne boogera bye baagala okwogera so si bantu bye babatumye kata bannakampala Central njagala bagamba nti bwe baba beesize David Lucy Rubongoya bajja kubeera sure nti balina omuntu ali reliable gwe basobola okwesiga omuntu asobola obakiikirira babeere basuubuzi abaana ba booda abakola mu butale abantu baffe abawangaalira mu zigeto bonna bakimanye nti David Lucy Rubongoya ye ddoboozi erisobola okutuuka mu palamenti naye okusingira ddala n'awalala wonna pozi n'ensonga endala nze omuntu asobola okubasakira nti yes mukimanyi bulungi nnyo nti ababaka ba palamenti kati babafuula part of the government kubanga gavumenti eyo ebeera absent ebiseera ebisinga nga teriyo tesobola kukolera abantu kakati n'olwekyo kati nze muntu amanyi nti nsobola okusakira abantu baffe abamu abali mu bwetaavu ne tubayambako okulaba nga embeera yaabwe ekyuka bwevunaanyizibwa obwo okusingira ddala okukozesa palamenti nga platform ya struggle nga bwe tuze tubagamba ti tulina platforms ez'enjawulo kakati kimu mu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe bwanakyemalira n'ebirala obirabira mu palamenti eyo amateeka ge baleeta sente engeri gye bazeegabira n'owulira nti kati babawadde 10 enkyawadde 2 n'ebirala bwe bityo byetaaga abakulembeze abasobola okubeerayo ne bagamba nti no nedda tetwagala bino ebintu twagala kulaba nga eggwanga lyaffe likulemberwa bulungi so si kufugibwa bwe lityo. Kigambo ekisembyeyo kikulu nnyo eggwanga lyaffe likulemberwa bulungi so si kufugibwa. Uganda olwaleero kisinziira gw'ogiraba otya efugibwa bufugibwa oba ekulemberwa bukulemberwa. Shamimu Malende naye ayogeddeko eri ne waliwo ebigambo byenjagala katono nnyo okwogera ku Shamimu Malende ono bwe mbadde ndaba era nga mpuliriza bulungi banamubuuza mpulira Shamimu Malende ono nga singa bamumma kaadi asobola okulemera mu reesi sigamba nti kituufu ne bw'oba owulira engeri gy'ayanukulamu ekyo ekibuuzo takyanukula ate nkiwulidde emirundi bw'oddayo kuzaala luyirikooli simanyi naye akyanukula kubanga asobola okwanukula mu b'amawulire ne munda mu ye nga tomanyi naye ye akyanukula wonna we muwulidde
singa tebamuwa kaadi agenda kuwagira oyo gwe banaaba bawadde kaadi. Ne kino ekibuuzo emirundi gye wakibuuzizza Malende siwuliddeeko ng'akyanukula, akiyita bbali. So kimpa obweraliikirivu, naye nga bwe tutamanyi binaavaayo, katuulye ku Malende katono nnyo. Munda ensonga zitambudde bulungi, ebibuuzo bitubuuziddwa era ne tubiddamu kuba tuli abamalirivu ate abalina obumanyirivu mu kitukola era ebibuuzo. Munda eyo kibadde kitya, tusooke tutandikira awo honorable. Munda ensonga zitambudde bulungi, ebibuuzo bitubuuziddwa era ne tubiddamu kuba tuli abamalirivu ate abalina obumanyirivu mu kitukola era ebibuuzo tubizzeemu awataliiwo mbeera yonna, era tumanyi bulungi nti bwe tubizzeemu ne ku buwagizi bwe tulina obuwanguzi tubulina era tubuleeteeka, era bannakampala batwesunge nga bukyali nti eddoboozi lyabwe ligenda kuwulirwa era liwulirwa wano. Biki ebitannagwe Kampala byagala okwasaganya mu kisanja? Bannakampala bakyetaaga obununuzi obw'okuntikko, obw'okukyusa obukulembeze mu mirembe, obw'okukyusa obukulembeze obutali mu kuyiwa musaayi. Nakati bennyamivu kyekiwamba abantu kigenda mu maaso, era bwe kyeyongedde n'abasibe ne bagamba kirungi kasita looya waffe gwe twalonda e Kampala looya, tusuubira nti ne bano abakwatiddwa nabo agenda kubajjayo. So ekyo nakyo ne bakinsaba nti Shamim Malende tolekeraawo kujja abantu baffe mu makomera. Ensonga z'abakyala tulina okwongera ozisoosowaza, naye bannakampala ekirungi bakimanyi bulungi nti eggwanga lyawambibwa. So kati kye basinga okutunulira ye mukulembeze omwesimbu atali nnyeno n'eno, ate Shamim Malende bakimulabyemu nti ye bw'ayimirira ewantu wabaweewo. Shamim Malende waba ayimiridde ku Kyagulanyi Ssentamu, ayimiridde ku NUP, ayimiridde bannakampala bwe bamugambye tavaawo. Amateeka nabasuubiza okugakozesa naye mba ntuse mu Parliament okusigala nga nzijayo abantu baffe, ekyo nkikoze era ngenda genda mu maaso kikola. So tugenda kulwana nga bwe tusobola. Mu Parliament mwagiraba yafuuka ngumi, batumenya n'embirizirwa tteeka lya mmwanyi. So ekyo bannakampala kye bantuma kyennyini tigenda ogikozese nga battlefront nga baleeta ebiteeka ebyokutumanyira, ekyo nakyo nkikoze. So ngenda kugenda bugenzi mu maaso okubeera nga ensonga nzikola. Ensonga z'abasuubuzi tubadde nabo nnyo, ebintu bingi ebibanyigiriza naye nga baagala amateeka era amalongooseemu. So tukyasindiikiriza eyo okulaba nga ensonga ezo ziwulirizibwa, zibeere nga n'emisolo gikendeerako n'ebintu ebinyigiriza bannayuganda ne bannakampala. Munda eyo kibadde kitya, tusooke tutandikira awo honorable. Munda ensonga zitambudde bulungi, ebibuuzo bitubuuziddwa era ne tubiddamu kuba tuli. Aliwo ekibuuzo kye mbadde nninze naye sikirabye. Bamubuuzizza singa tofuna kaadi onakkiriza osimbe mugongo gwoyo. Kibuuzo kino takizzeemu. So nga nze ow'amawulire kindeetera ebibuuzo bingi, naye kale tujja bbeera nga tubiraba, tujja bbeera nga ekyo tukiraba. Kakati mweno reesi y'abakyala ababiri aba Kampala Central mwalimu omukyala gwe bayita Nakandi. Nakandi ye yava mu reesi. In fact mbadde ntunuulira wano enkya y'olunaku olwaleero mbadde nina program gye nekkaanya ebaddeko Kabanda, David Kabanda owa PLU stroke NRM n'agamba nti bana abasajja bamanyiira, agambye nze kaadi ya NUP yannema okutegeera nakati Nalukola tamanyi kyamuweesa kaadi. Onono David Kabanda mbu Nalukola tamanyi kyamuweesa kaadi, naye kankimubuulire ekyakuweesa kaadi Nalukola kwali kukuba raga n'omukulu ku stage. David Kabanda nenno obuzibu buli bumu. Kale waakiri Nalukola bagimuwa kuba raga, negwe kaadi ogiinanga n'abantu baafa, n'emmotoka zaayokebwa omuliro, wajjayo n'emmundu. Kati ani omubyawo
Nalukole yakubaraga ne mukama we Kyagulanyi igwe wajjayo emmundu omuntu naafa n'emmotoka nezookebwa kati omubi yaani kitegeeza Kabanda talina audacity yogera ku ku process efaanana bweti ne kale ekindesowa ne badde emboozi eya omukyala Nakandi Winifred Nakandi ku programu y'emweno yavudde naga nti empapula zange ez'okwesimbawo ku ky'omubaka omukyalo wa Kampala nazijjayo kuba nabadde sitegeera ngeri gye basunsulamu be bagenda okuwa kaadi aga nti y'empapula yazijjayo olw'ensonga yabadde tamanyi ngeri gye basunsulamu bantu be bagenda kuwa kaadi ne naasigala ng'agamba naye omukulembeze wange era president owange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kumuwagira n'ekibiina Winifred Nakandi naye ayinamu awo era ze yakoze Nalukoola n'ajja agolole ate ye bw'agolola obutasigaza vuunya katusooke tuzirabe kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi tekitondebwawo kutunda nnyaanya oba mboga ekibiina ky'ebyobufuzi kitondebwawo kukwata buyinza kaakati bwe wabeera nga sipiika wa KCCA Zahara Mara babinkana ne mukyala Shamimu Malembe nga ne mwannyinaze Nakandi mwali bali ne basaawo ensasagge nga gwe tolina nsasagge ofuuse underdog mu muzannyo teriyo muntu atudde ate lwagwa okujjako nga ettaka lyerikoze eki lyeriyiringuse gwe tolina nsasagge gy'otaddewo naye okaaya n'ogamba nze tebampise mu kuteesa baali bayise bali abawagizi baabwe abaali bataddewo ensasagge nga basiiwuusa empisa nga balina obbagolola ettumba kyali kiragira ddala nti tolina relevance ensasagge ekulemye okuleeta omanye anaalemu ebbuzi okutuga nti lintunuulidde kati bwe wamala okulaba nga tolina relevance n'otandika okuleeta obusongasonga okukakkana wuuyo tandise kuba kibiina kyo kisiiga ettaka n'ojjayo biri ebyakwogerwako mu kusooka wawulira eŋŋamba ku social media n'agamba mwegendereza omukyala Nakandi yandibanga avudde eri esayidi ewabeera Honorable Kabanda kati olaba ensasagge endowooza gwe gy'oleese togireese ku boovuganya wabula ogireese ku kibiina kyonna obusonga bw'owasi bubwo wabula oli kuzaaki kuzaabalala bwe tuba twogera mu mateeka toyina kye bayita local standard gwe wawe baakukyusizza okujja we weesimbye odde awalala wamanya bulungi ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kikola wamanya obuyinza ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kirina okimanyi nti ekibiina ky'ebyobufuzi kisobola n'okusigala nga kigamba nti tuzzeemu ne tuggulawo twagala bakandidates abalala newankubadde nga mmwe mwamaze okuleeta nga balabye nti mummwe tekuliiko asobola kuwangula ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kiwa tiketi y'oyo aba okay kale ye kanso Luyimbazi Nalukoola ng'ali ku Winifred Nakandi bagamba eyawukana ku mugendo olaba Nalukoola bw'aggyeyo bino nti ono alabika ava ku sayidi zeeno bya Nalukoola kakati wano we tugenda wenjagala owulirize ono Frank Gashumba nsooka okutegeeza nti ono tebamuggyako hadithi olulimi lwe lujjudde bulimba kuwaayiriza na kusiga nsigo nkyayi gwe tugenda okuwulira ye yavaayo n'atugamba nti Mayiga ambasada wa mwami Museveni ambasada in fact yagamba RDC era n'atubuuza nti mumpeeyo Katikkiro omu alinga atambulanga Mayiga atambulanga Warlord bino byali bigambo bye ne waayita akaseera mpaawo kaaga n'agenda n'avunnama mu maaso ga Mayiga ne yeetonda
kikonfaminga nti byayogera ayogera kusiga abantu busa. Kakati yomwe yayimirira Luweero n'agamba omuntu yenna anakwata akalulu ke n'akawa Yoweri Kaguta Museveni ojja kuba musiru, ojja kuba totegeera, ojja kubeera nga n'ekikakwega n'entegeerayo esaana kunoonyerezaako. Yomwe yavuddeyo omwezi gumu oguyise emabega ng'ali mu kamera wakati n'agamba nti Munnayuganda yenna ataalonde Mwami Museveni era bo ng'Abanyarwanda baatandise dda okubeera nga bagenda kunoonya akalulu nju ku nju. Kakati nkulaga nti tagikaka hadithi. Yomwe yatugamba nti Besigye yekka yali ku opposition yekka naye nga tayambalangako ngoye z'FDC. Bwe yali ayambala yasooka kwambala kakofiira ka People Power. Kakati era n'agenda ne batuula ne banywa n'akacyayi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye. Leero obwanga abutunuuliza atugamba nti Bobi Wine ayina endagaano empandiike ne Mwami Museveni. Endagaano eno egamba tontabaala siri kutabaala, nti NUP bakola omukago n'ekiwandiiko ne NRM tontabaala siri kutabaala. Naye simanyi bwe kibanga kino ekiwandiiko kyakolebwa njagala kubuuza gwa ndaba. Mwami Museveni yatandika dda okutabaala NUP oba tagitandikanga? NUP ddirwe yatabaala Mwami Museveni ng'oggyeko okwogera amazima. Egamba eyagala buyinza. Abantu abasoba mu 10 mu wiiki emu bakwatiddwa mbo beetaba mu dduyiro eyefaananyirizaako w'ekinnamagye. Nzikiriza bino ebigambo bya Frank Gashomba tubifune. Bwe tumala okubifuna tujje tufune eby'abajeno abali mu magye g'eggwanga Uganda, then tumanye amazima ga Gashumba. Eyina endagaano ne gavumenti eno tontabaalanga sikutabaalanga. Nupo eyina endagaano ne gavumenti eno tontabaalanga sikutabaalanga. Kyagulanyi ndagayo kwekalakaasa kumukwategese mu gino emyaka 4. Kasi bavumirira ebikolwa. Kyangu kati kankubulire ne mugundi mutogikwatako. Ne kungolabika obulamu. Either tobulamu oba you are too innocent. Mu intelligence gathering tibaina information gye rolling out. Yona bagireta. Zabade kujukiza nti ndaba avumirira. Enfunda mutogikwatako. I know it from a reliable source. Ababaka opposition balinga ngabaka bana batakwata sente milioni 2. Terms and conditions were very clear. Ulira? Bafuna. Ulira? Londa ngabo oyagala kunaku lw'okulonda ne tomobilizing abantu. Kwekalakasa. Byanjawulo. Kubanga Saabalwanyi the smart Yoweri Museveni yali amaze okukibala neetaaga ababaka let's say 400 MPs. Kasita ababaka bina basayininga nti age limit gibwewo abala ne balonda nti leke kugibwawo numbers. Yabagamba kimu. Gwe londa ngabo oyagala but don't mobilize people. Kyagulanyi kola press conference zo kati ngabo ozagala don't mobilize people. Simple. I know it from another source. Buli mubaka wa Nupu mukalwa akawedde 2021 oweggulu buli omu yamuwa milioni 25 zibayambe mukuuma bululu bwabwe 25 million. And I know it from another reliable source. Bakkiriziganya tewali mubaka wa Nupu gwe bagenda kujjayo mu kalulu nga bamuwabidde mu kkooti ani gwe bajjayo bawabira kaba mwawo ne basigalayo okiwulidde abamu gadde ba minister be babawabira. Nze kungu mu byemulaba ku TV nze sibyendaba. Mutuufu byetulaba ku TV yesi byalaba agotalimbye mazima kubanga Muhammad Nsereko yali bwali bubeefuka ne chairman Nyanzi. Ndowooza Nyanzi yali mu parliament
agambye mpayo omuntu omu nga omusango gwe obanga yawaaba omusango n'ataguwangula nkakasa abatulaba chairman Nyanzi ye MP wa Kampala Central ekyo Frank Gashumba mutuufu bw'atugamba nti ye byalaba ku TV ffe si bye tulaba ebyo bya ddala abaana agamba nti abanupu beewamba mutuufu nti byalaba ku TV si bye tulaba alaba UBC alaba UBC ife tutunulako ku NTV eraga be bawamba UBC tebalaga era yesoma arrest tesoma abduction kati mutuufu byalaba ku TV bilala naffe bye tulaba okitegedde naye era ne kino njagala okitegeere gwagenda maaso n'okubeera ng'ondaba ongoberera nti Frank Gashumba emirimu gye hate jinza obutamuganya kubanga tawagira government nga obutamuganya butawagira government gwate kakati omuntu omufere gwe bakwata ne stampu ez'enjawulo ne passport ez'amawanga ag'enjawulo ng'ate afere ya mulinnya lya mukungu mu gavumenti bwe baba bamutolooza ayinza kuwagiraani olwedde ebikolobero byo weebiri wali mu bitabo bw'ayogera ebyawukana ne by'alina okwogera nga basiba nkyovola naggambe tagikaka hadithi oba mwagala tugambe nti twerabidde nti yafera banka ya DFCU mwagala tujjukire nti nno ayina abatake be yafera mu linnya lya minisita mu ggwanga oba twerabire nti ayambala ebyambalo by'amagye nga tebamukwatako bino byonna tuba tubijjukira kakati bw'ayogera ebyo teweekanga ddayo buzze mabega weebuuze Frank Gashumba yaani okategedde ne kale point enkulu wano ebadde bweti nti mu mbuuliro emyaka ena Kyagulanyi Ddi lwe yalagira nti abantu mwekalakaase point enkulu awo weeri soko mpa akatambi ka Jeno Damulira nze nja kuba ntunula era nja kuba mpulira wenaawulira nga waliwo ekipiira kyebookeza kuba Kampala yonna eri wano muba komanda ba Kampala ate buli omu ku bali wano mulina enamba yange wenaalaba nga waliwo ekipiira ekyase ojja kukolera erinnya ly'ejjajja wange yafa emyaka 14 mumpulira bulungi twagala ekintu kimu mirembe mu kibuga n'ebitundu bya Uganda byonna tuyite mu kalulu ate obulamu bugende mu maaso fena butunyumira bigambo bya Jeno Damulira nga tubiwulira njagala tufune n'akatambi kano kabawagizi ba NRM tujje tuzinge rumwene ensonga kabawagizi ba NRM bali mu kwata abaana ba NUP babamalira mu makomera nga babalanga parade ne bano ba NRM tebali just ku parade bayina ebisi vakumbuukuli wabule mundu nga tebakutte nti ziri awo mu bbanga bagezesa si bannamagye nedda bano bantu ba bulijjo ono Duyiro bakola waaki bali ku mmundu tulabye full figure kusaasira tulabye Buchaman n'abalala nga bakutte mmundu bino byonna Duyiro dwaki NUP njagala okwanukula Frank Gashumba Jeno Damulira
Nabo ne Felix Kuraije soko omutwe. The NRM Deputy Secretary General Richard Todwong passed out more than 400 youths from Acholi sub-region who completed a course in poverty eradication, family care and military science. The youth submitted a petition to President Museveni requesting for ox plows and loans. Your Excellency, Amuro is blessed with vast fertile land, but we lack the means and capacity to maximize the utilization of the land for commercial farming. The NRM cadres will help campaign for President Museveni and other party flag bearers in next year's polls. The President of the Republic of Uganda, with the knowledge we have achieved from the cadre force, we would like to promise you that all the government programs will run smoothly and successfully without any interference. The training was organized by Richard Todwong and his elder brother, Brigadier Charles Otema Awani. Okay. Nga bwe bakwata abaana ba NUP abo ba NRM bagenda maaso n'okubeera nga bakuba parade wakati mu Secretary General w'ekibiina kya NRM nga waali Tondong n'abakuuma ddembe oba ab'amagye n'ebitongole ebirala bano tebakwatibwa naye aba NUP bo bakwatibwa. Franka Gashumba akugamba nti Bobi Wine mu myaka ena mutubuulire yali alagidde ddi okwekalakaasa kubeewo. Mwe kansooke mbajjukizeeko bwe baakwata Bobi Wine e Kalangala mu 2020. Mumanyi nti no 2020 waliwo mission nga yakuba baana bonna abalina Kyagulanyi amasasi baffe. Mumanyi lwaki Kyagulanyi buli waaba atambula asooka na briefing abaana nabaga mukuume empisa, mukuume emirembe, just because amanyi any slight mistake abasajja babakuba. Bwe kiba oli asobola okukussaako ogw'obutujju nga bwe twawulidde akatambi ke twazanya olunaku olwajjo nga bagamba abo batendeka abayeekera ebyamagye e Kenya, kitegeeza asobola okukola kyonna. Bobi Wine ebimu ku bye yategeera nti eno gavumenti si y'abantu, eno y'abaakanywa musaayi. Bw'akitegeera n'akyuzinga engeri ey'okulaba ng'alwana nabo. Tosobola kulwana muntu ng'akugamba ye master wa violence. Bino bigambo bya Mwami Museveni. Ng'akugamba nti ye master wa violence. N'ogamba ojja kulwana naye mu ngeri ya violence. Kibanga kujja ku kyalo ng'oli mugenyi ovudde Kenya n'ojja ku kyalo n'ogamba awo ogenda kuyiribya omwana omugobere mu kyalo w'abadde. Anti asobola okukubuusa n'ogwa ne mu kinnya ye ng'akimanyi wekiri. Kati Mwami Museveni ye master wa violence. Ago mazima tosobola muwangula ng'okozesa violence. Kyova olaba ekibaluma bakola violence ku baana ba NUP nga NUP terina violence gwekola. Banoonya babazannyisa balaba ensobi yonna gye bayinza okukola abaana babamye wiini. Babakuba mu mateeka ne bwe ziba njogera balwanyi ne NUP basosoze ekyo ne kivaawo, NUP basiyaze ekyo ne kivaawo, NUP tugiteekamu ssente ekyo ne kivaawo, NUP tukola nabo ekyo ne kivaawo. Bobi Wine buli kimu bakireese naye nga kiyita bbali. Tufune Felix Kuraije. General, a simple question. General, a simple question. Who abducted the Besigye?
The state arrested Besigye. Arrest? Did you have an arrest warrant? Given by who and where? Did you extradite him? Where procedures of abduction are possible, we do. Did you extradite? That's the simple question. Because we have laws that guide us when someone is in a foreign land. And that is the extradition. The state... Did you extradite? The state took charge of Besigye wherever he was. And the following day, we even invited the media to see where Besigye was, and he was in our custody. You see, well, what was is the so... manner of arrest? Exactly. That's what I've told you. The manner differs according to circumstances. Circumstances will dictate how a certain security operation is carried out. Kidnapping. Bamubuuza ekibuuzo, waliwo ekigambo Rope kye yakozesezza n'amwozoola amaaso. Wano bamubuuza enkwata ya Besigye. Musajja mugamba mwamuwamba nti we arrested Besigye. Yes, mwamu arrestinga. Emitendere giyitibwamu, mwagiyitamu. N'amwozoola amaaso. Kigambo nakijjejjo mu gundi ya Rope nga bw'olengeraawo. Bamubuuza Kibalama aliwa? Nabbanja nga Kibalama tumulina. Omwogezi w'amagye agamba Kibalama yafuluma eggwanga. Bamubuuza kale yafuluma eggwanga nsi kimwe yagenda. Amaaso nadda mu kumoola amaaso, mu kumwozoola rather. So byebyo tuveeyo tujjeko katono mu PFF. Olunaku olwajjo twakoze emboozi ya PFF eyagala kubeera nga yeegatta ku NUP. Tetugenda kuddayo nnyo, byonna nabyogedde olunaku olwajjo. Wabula yabadde egambye entuula n'enteeseganya zibadde wakati wa PFF ne anti. Anti yavuddeyo bino n'ebigaana. Enteekateeka z'okwegatta ku NUP anti teziriimu. Enteekateeka z'okwegatta ku NUP okufuna candidate yemu Mugisha Muntu n'ekibiina kye tebabiriimu. Kino kye nabadde nnyinnyonnyola olunaku olwajjo. Abawulidde emboozi ya jjo nabagambye nti wano anti esinga PFF. Abasinga muyinza okuba temwantegedde. PFF teyina mukulembeze. Naye anti eyina omukulembeze. Kye kiyinza okuleeta abantu bano ku mmeeza ekiyinza obbagatta kwe kubeera nga mmwe PFF muyina we mugamba nti mu kitundu ky'eggwanga bwe kiti ife wano twanywezawo tulinawo buwagizi n'omukulembeze wammwe ng'asobola okuwangulawo. Nga bw'olaba Mugisha Muntu nti ye waabwe gy'ava era kale basobola omulonda olw'okuba mwana waabwe. Bw'ajja n'abagamba bannange twegasse kino kye kirungi asobola okuggyayo akalulu ne bakawa Kyagulanyi ng'ebigambo bye agambye bannange twegasse. Omukulembeze wa PFF aliwa? Kitegeeza bano balina constituency tebalina national. Ekijjuliriza nti bano balwanira bifo byabwe kiri bakimanyi ekyowaggulu. Bo balowooza nti waggulu si wakulu, ffe kasita tusigaze ebifo byaffe. Ekikakasa nti PFF teyina kyekyo anti kye yakoze nti ye ina decision ku mukulembeze waayo. PFF terina. Wano wenjagala okugambira nti omusawo wa Kyagulanyi akola. Wallahi bano obalaba bali mu kuwa manta wa manta.
bali wakati mu kutunuulira ate era njagala twetegereze ne kino tukimanye abaffe kwaba abantu boolabaawo abo njagala ombuulireyo ayimiridde wakati mu kukondeminga ebikolwa bya gavumenti ku kiwamba abantu ekigenda mu maaso gwe mpaawo oba Ssemujju Nganda oba Erias Lukwago. In fact mbadde ntunula mu comments ze mwakoze olunaku olwajjo nga mwogera ku PFF eno. Waliwo eyawandiise comment wano n'agamba nti ye Mukasa Ssebugenyi yagambye Ssebo Mr. Ssemujju oyo gw'olaba yatugamba nti ye tasobola kwegatta ne Kyagulanyi yadde olunaku n'olumu bwe ruti nti waakiri akabiina ng'alimu yekka ne Mr. Lusania. Kakati tugendeko mu ndowooza zammwe ze mwawadde wano. Eyo y'emboozi ya Mukasa. Ssebo Mr. Ssemujju oyo gw'olaba yatugamba nti ye tasobola kwegatta na Kyagulanyi yadde olunaku n'olumu bwe ruti. So tugende mu mboozi zammwe tuziyitemu katono nga bwe tugenda ku mboozi eddako. Rehema Kamuhanda George bagende ndowooza abaddaga bagende mu FDC begattire eyo n'ebirala tukkirire. Rema agamba nti I think it's too late for them. Golowooza ki Rema bw'atyo ye bw'agamba NUP needs God and not PFF. We know they are tricks. This is a trick of a junta. Save us. Bobby Wine from this trap. Akatego. Trap ske katego. Yandigambye save us. Okay. Webale Jime. Fe twalonda dda Kyagulanyi iwatiikinga wa. Twalonda dda Kyagulanyi kuba president. Tetukyayagala bamagye nga muntu. Okay. Mr. Kyagulanyi, Mr. President, atuyambe aleme kukkiriza mukago ogwo. Abantu abo tebaswala kusoomoozebwa. Okay? Tebaswala kukusoomoozebwa NUP kweyitamu omuli okusiba abaana. Ye point eri gye mbadde ngezaako kumekinga yani agikoze. Okay. Congratulations. Okay. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Abadde congratulatinga olw'okuweza abantu emitwalo 10. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Julius agamba nti to arrest a suspect legally, law enforcement officers must typically have a warrant for the arrest and follow specific procedures during an arrest. Officer must inform the message netagwayo tujja genda. Tetwagala kumanya agamba bali aba FDC, long live DPTV Uganda. Tweyanza nnyo tweyanzege JBN. N'ebintu ebirala katwogere nga bw'oziyisaawo. Kakati FDC, I mean PFF, batubuzaabuza. PFF kyonna kyeri mu kukola. Kino kye bayita okwotakwota mu gaalumonde. Teyina mugongo. Teyina kwesinzira gamba nti tuteekewo enkolagana. Newankubadde enkolagana nungi era yeetaagisa. Ne mu kiseera kino PFF terina nkolagana yonna. Lwaki? Tunuulira Lukwago mu kibuga.
olabira ddala nga kino ekiseera asemwana fuyemu semujunga olaba paniki so tetujja kubeera nga tubiddamu ebyo byonna nga bwolabaawo letirukwago step down for a engineer bali mwezo Ronald and go in the as PFF president candidate as well as Semuju should do step down for oyo nalabika muwagizi wa NUP ddala dukulwe sikyo so kale tetugenda kuddamu soma bubaka naye bubeerewo nga we mweraba then nga bwe tweyongerayo bino ebibiina biri mu katemba nze bwe ndowooza bino ebibiina biri mu katemba ebyaddala away from that side nzikiriza tutunulire ku Deni Lubowa Sava naye ensonga za Deni Lubowa Sava tuzze wano nga tuzoogerako okumala akaseera tetugenda kuddamu twaziisemu olunaku olwajjo leero njagadde kubaako akatambi k'enkuwa akatambi kano bw'oba osobola kawulirize nsaba bw'oba osobola kawulirize kayinza obbeera akawanvu mukko ne katukawa obudde tukkirize tukawulirize tonyiiga jjamu bojja ekyokuyiga baako by'otegeera omusawo wa Kyagulanyi mulamu era akola kubanga abalabe be ate be balwanagana mu kifo kya y'okulwana abalabe be bali mu kwekuba ebiso kino nno kikulaga nti omukulembeze obwakatonda bumwetoolodde era nga oli awo yandiweereddwa chance n'abaako buweereza bwonna bwatwala oba bwakola katufune obubaka buno nina ensonga gye njagala okiralifayingako weewaawo nabadde saagala gyogerako naye nsazeewo kanjogereko olw'ebyo ebitatambula bulungi ekisooka kya byonna Dini ndi muntu eyatondebwa nga nina kye bayita ekisa yadde tekindabika era yadde nfaanana okuba nti ndi omu ku bantu abatabangufu naye oli bw'ajja gye ndi nansindira ekizibu kye bwe mba mu busobozi obusobola okukikolako nkikolako era nenkituusa we nsobodde bwe mba sisobodde nenkireka abantu bano wammanga benjagala okwogerako leero asooka ye Moses Nkonge Kibalama Simbwa Paulo Kagombe Delo Filbert Omonyi kwaliko ne Jime Safi Wayiga Ekalet David n'omwami omulala erinnya sirijjukira Jime atali Jime erinnya eddala sirijjukira bajja gyendi nga balina obuzibu bwabwe nga amawulire gaganya obbayamba nga beetaaga okubayamba ku nsonga ezaali ez'okugamba nti bakayanira ekibiina kyabwe kibaddizibwe mu ngalo nempita abasajja abo abagoberezi ba TV10 mwenna abasinga obungi mubadde mulaba ensonga zino nembagamba nga sinaba kwogera nammwe njagala kusooka kakasa ddala oba bye mwogerako bituufu nga n'ekibiina ekyo kye mugamba nti kyammwe ne basituka ne bandeetera ebiwandiiko bwe bamala obbireeta nabagamba njagala okulaba omwami gwe bayita Moses Nkonge Kibalama ne bamundeetera bwe bamutuusa wendi yali akyali mulamu nga tannafuna bizibu nzijukira twakola interview eyo ne mubuuza bye namubuuza ne banne bye bannyinnyonnyola era ne bansaba okubayamba babeeko bwe bakomyawo ekibiina kyabwe kibaddire mu ngalo ne mbagamba kale nja kwebuuza ku bentegeera era nabuuza abamu ku bannabyabufuzi be mmanyi mu Kampala wano besijja kuleeta mannya mu lutalo luno bwe njogera nabo
ne baŋŋamba nti naye ekikulu kya byonna mu byonna abasajja abo bayinza okuba boogera bituufu naye si beesimbu era tebalina mazima ku lulimi lwabwe wabula kyetumanyi oba ku mulundi guno bye bagenda okwogera bituufu oba si bituufu saakaayana enkya ya leero mbadde ndi awo nga Tuguma nkubira essimu yasooka kunkubira jjo nga ngamba nti baŋŋambye nawambye Kibalama ne mutwale wa Lubongoya bamu meeting ne Bobi Wine tekyampisiza bulungi ne muga nti bwe kibanga kale kyekituufu kye boogerako kale kibeere bwe kityo era ne mugamba nti mbadde nkusaba ku simu eno gy'onkubidde gattako abo abakugambye gikole conferencing twogere n'agaana badde ndi wano olwaleero era zeemu nankubira nanga ebintu bye boogerako ng'ate byongedde okutabuka konze si Tugume sina buzibu kuba ne wetwogerera Kagombe namu blokinze ne munne saagala kuddamu kwogera nabo kwanze soogera n'abantu batabufu ba mitwe ate sikolagana n'abantu balyake balimba kasita oyingira mu layini eyo nenkupima nga nkulaba mwotudde siddamu kwesembereza tuddeyo emabega bwe bandeetera Kibalama nga bansabye kye bansaba nakubira mukwano gwange omumaneja mu byebivugwa ebyo naye mukwano gwange ennyo kuba mumanyi alina connection ze ne mugamba nsaba kulaba yalina bunnamwayo eyo ku kizimbe kye ng'ali mu kuzimba nangamba jangu nsange wano ne mubuulira abantu be nali nzijja nabo nangamba bandeetere embalabe nabasitula ne mbatwala gyali bw'abatunuulira mu bintu bye baali boogera nangamba omanyi bayinza okuba biboogera bituufu naye mbalaba si balambulukufu era teyabazzaako kigere nange saabaddira nensooka nensirika ne wayita ebbanga ne basituka ne bagendako ewa bannabyabufuzi abamu bwe bamala otuuka mu bannabyabufuzi abo abamu ne bagamba mutwale omusango mu kkooti ogwo ogwogerwako ne bagutwalayo ne baguteekayo ne bwe batandika okuweta amakoona bannabyabufuzi bano bajjamu ekigere ne badda wabbali era ne bakola ekibiina ekyabwe ne babaleka n'ekibiina kyabwe bano ekya NUP kye bakaayanira bali ne bagenda bakola ekyabwe essaawa zino ekitambula ne mbajjako engalo ne nsooka nkola ebyange mba ndi awo Simbu yaddamu ankubira ng'alina omwami bamuyita Dero Filbert Omonyi wa security mumanyi nga nkubira nga ngamba twagala kulaba ensonga eno twandigivuze ne tugituusa we tugituusa ne mbaga nti nze nganze mu ndaba ogwange gwensobola obakolerako ogusooka gwa mawulire naye bituuka mu kusala ddiiru ne bali bemwetaaga okusisinkana nze sirinaayo nnyo sse eri nkola birala nnyo byendimu ebyange si bino nga baŋŋamba tuyambe nga nkubira mukwano gwange era omulala omu muyimbi w'amaanyi mu ggwanga wano nga ŋŋamba ndeetera abasajja abo mbeeko omuntu gwe mbatuusaako boogere naye ku Fairway Hotel bwe ntuuka ku Fairway ng'omusajja ŋŋamba nti aa tebaliiwo bagambye tebagenda tuula awo jangu otusange ku Speaker Apartment nakubira Kagombe nze nali mu mmotoka yange nga nvuga byange ne mbagamba mujje mu nsange ku Speaker Apartment omwami aŋŋambye waali ntuuka wali ekyannyamba tebajja Kagombe oyo yali alina gwaliddeko ssente ng'amulinnya akagere ne bamuyoolera awo ne bamutwala ne bamusiba nze noono saamugamba namugamba bugambi kimu nti abasajja akati basobodde kujja ne njogera naye ne ntambula ne neeyongerayo Kagombe ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera n'amalayo emyezi oba 8 oba 6 simanyi gy'amazeeyo recently mba ndi awo nga bamutadde naye nga Kagombe akyali mu kkomera omwami bamuyita Jimmy Safi Wayiga David Ekalet bankubira essimu
nga balina chairman waabwe Moses Nkonge Kibalama banga dini twetaaga buyambi chairman kwa bwe bamuyita stroke ya mukuba takyasobola kwogera twagala kunoonya bwe tumujjanjaba ngolo bamugulirayo obukebe obuwekeweke buno bw'13 12 okumuwa okumira ng'obulwadde bumunyenyetiddeko bumweyongedde nembaako mikwano gyange babiri be nakubira baga nti waliwo omusajja ono bwati ne bwati bwayogera ebintu byo biwulira bituufu naye bannemeddeko nsaba bwe kiba kisoboka mu muyambe omwami oyo yali wa security nangamba kale jangu twogere nengendayo ne mmulaba era bwe tumala okwogera angamba situla omusajja oyo omuleeti naye ajje n'ebintu bye byonna mbirabe nti ddala bituufu byayogerako kuba baatugamba dda simu esimbu era tayogeza mazima kakati nze nga ntunulira fokasi yange amuga nti omanyi eby'ebyobufuzi bye tujja biraba oluvannyuma naye ayina ekizibu kakati ekimuliko mulwadde ayagala kuyambibwa nze sirina busobozi busobola kumujjanjaba naye ate mwe mulina obusobozi lwaki temumuyamba bwoba mumutwala mu ddwaliro lya gavumenti mumutwala ajjanjabwe bw'anaamala anadda n'akaayanira ebintu by'ayagala okukaayanira nga bangamba muleete nga nsitula musajja nga muteeka mu mmotoka yange nga nteekamu n'abo banne babiri nga tugenda nga bamiitinga abantu nga babawa ebintu byabwe nga babiraba babagamba kale tujja baddira nga basigaza empapula zaabwe origino tebaaziwaayo nga baŋŋamba ddiini tuyambe abatuyiga bangi abaagala otutemula tuterekere ebintu bino nga nsitula ebintu nga mbitwala nga mbitereke wa muzeeyi wange empapula zaabwe ez'ekibiina origino regisita y'ekibiina origino certificate y'ekibiina origino ne constitution y'ekibiina origino nze abirina era nze nabitereka n'okutuuka essaawa ya leero nze wenjogerera kati nze akyabirina tebabinzijangako kuba bansaba kubitereka tugende mu maaso nga nkwata bintu nga mbitereka nga baŋŋamba Kibalama muzzeeyo ng'abasajja bano beesitula nga bagenda ewaka nga bamiitinga mwami Kibalama ne mukyala we bamusanga agalamidde naawo n'abanyumiza ebintu bye mbadde mbagamba bulijjo nti simanyi gundi yajja n'ayingira mu nju ye ng'ayagala biwandiika bimu banja tabirina lubongo yoyo ne ba Edi Mutwe nimbagamba kale bwe tumaliriza nga nteresa ebiwandiiko baŋŋamba omusajja awo waali tali secure kwa n'ekyokulya omulabye talina twamusanga ali ku kicupa ky'amazzi naye ng'atalina okumira eddagala lyatalina awo nalyo banga katusooke twogere n'abakulu bwe banakkiriza okumutwala omujjanjaba tugenda kukubira omuleete naye omwekakasa nga mbagamba nti abaayi nze issu gye ntunuulidde eri emu kuyamba Kibalama ajjanjabibwe the rest mwe mulina obuvunaanyizibwa oba mukolagana naye oba temukolagana naye naye mumusooke mumuyamba ajjanjabibwe kye bansabye nga muleeta musajja enkera waliwo nga bankubira essimu nga Ekaleeti oyo atikka munne ng'amugja ewaka ng'amuleeta nga ne mukyala we ategedde wajje batwala bbaawe kumujjanjaba nga bamundeetera bwe bamutwala ku ddwaliro mukebera bamulaba nga takyasobola kwogera nga developinze ekintu kye bayita dementia yeerabira byayogera bw'akugamba kino edda oluddako ng'akugamba ekintu ekirala ne ngamba abasajja bano timuyambe omusajja ono asooka ajjanjabibwe then bw'amala ofuna obujjanjabi ebirala bijja ttereera nga bakwata musajja nga bakubira Captain Mike Mukula n'ebifaananyi mbirina biibyo nga bamuteeka mu ddwaliro ng'omusajja amuteekako operation yasooka okumujjanjaba ng'etwala $8,000,000 ne receipts baazifulumya ng'etwala $8,000,000 nga bamukola ku lifaaro gye bamusindika okufuna eddagala nga buli mwezi alina okusasula $80,000 okufuna eddagala eryo. Captain Mike Mukula ng'akkiriza ng'agamba nti lwaki njogedde erinnya lino kubanga ayimiridde wakati w'okulaba nga Kibalama mulamu n'okutuuka olwaleero ng'amugamba nti buli mwezi genda opiikinga eddagala wali era nga basindika Secretary General waabwe oyo David Ekaleeti agenda apiikinga ng'eddagala. Ekaleeti yabadde apiikinga eddagala bwe liggwawo n'ankubira ne mukubira ne muga nti omusajja ayagala ddagala lyaweddewo ne bamusindika n'ano neddala.
Kinneewuunyisiza nkuumye Kibalama emyezi 8 gye mubadde mutamulaba mu saturation nga namugamba sooka ove mu byokulwanira ebyobufuzi fokasinga ku bulamu bw'osooka owone ojja kudda olwana ebyolwana ng'olina obulamu era ne nkwata Kibalama nga baŋŋambye mufunire we muteeka ewuwe nga tasobola kubeerawo ne baŋŋamba muteeke ku woteeri wamaze emyezi 8 nga spendingiddwako miliyoni 12 ezibadde zimujjanjaba ne receipts weziri bwapiikinga eddagala naye ng'okulya n'okusula kwokka bikositinze 102 miliyoni Kibalama oyo zaabadde talina ku lulwe era omuntu abadde amujjanjaba ku woteeri eyo ye Secretary General gwe bayita David Ekaret. Simbwa bw'akomawo okuva mu ddwaliro yadda n'akasigiri mbw ayagala kutwala Nuupu agiguze gavumenti ne mugaso okwoleka omusajja ono ajjanjabwe amala okujjanjabwa ojja mutwala by'oyagala era ne mumukweka obutamulabako amaze emyezi 8 nga Simbwa talabanga ku Kibalama oyo dye mubadde nga mujjanjaba bw'amaze okujjanjabibwa juzi nga nina issue zange ezintuuseeko zino bankubira essimu nga bamugje ku woteeri nga Simbwa agenzeeyo ne David gundi oyo simanyidde Filbert Omonyi yatuuka ne bajjayo omusajja nga bali mu toksi ye Simbwa ne Dero n'abalala nga bali mu kuteesa ne Rubongo yabaleete ki omusango bagujjewo Kibalama baddemu bakwatagane nze bye saalimu era bye simanyi ne mbuuza Simbwa oyo mu kwegaana wakati yawandiika n'ebbaluwa gye yampa yiino nga yeetonda ku communication gy'abadde alina ne Rubongoya ekineewunyisiza olwaleero lwakinvuddeyo kuba zino ebintu babatandise okubimbuza okumala ebbanga mbadde nganya okubyogerako kutandika ku incriminating linnya lyange nti nze nakutte Kibalama mutwale mutunde wa Rubongoya ng'ate namusanga alwanagana na Rubongoya ebiwandiiko bya Kibalama mbadde nabyo emyezi 8 lwaki saabitwala n'embiguza Rubongoya senga mbadde njagala nakati nkyabirina era ekyokubiri Kibalama ebbanga lye mbadde naye nga Simbwa ataliiwo lwaki saamusitula ne mutwale wa Rubongoya ne mumuwa nampa sente zampadde n'engenda oba ne bakutula ddiru zaabwe ne ziggwa lwaki saakikola I focused on the way okulaba nti omusajja ono afuna obujjanjabi adde engulu atereere recently kyeboogera kuba nkubira juzi nga baagala omutwala abadde akolebwa preparation ya kumutwala Bulaaya bamujjanjabe bamukola operation esembayo era ne bankubira nga bambuuza omusajja ono alina passport ne bagamba passport ye yaggwako dda national ID yaggwako dda ne mukyala we talina passport ne nkubira mukyala we ne mugamba olina passport nangamba sirina ne mbuuza national ID nangamba nayo sirina nampeereza ekipapula ekiraga nti yasayininga national ID ne mugamba nti kakati kirindeko bagenda kusindika ogende ne bbaawo omujjanjaba ebweru. That was my focus kulaba nga Kibalama oyo abeera n'obulamu kuba kye bansaba. Juzi bwe bamuntuma saali nawo ne bagamba nze siriiwo naye Simbwa Kagombe waali ne bagamba Simbwa tabadde mu bintu bino kuva mabega naye bw'abanga waali bwe muba mukwatagana naye kubanga Ekaret yagenze kujjanjaba muganda we n'ensitula Simbwa ne muwe essimu namukubira ne mugamba kwata Kibalama omutwale mu kifo bwe bati we bagenda okumusisinkana bamulabe bye bagenda okubanyonyola sibimanyi naŋŋamba kale bwe butuuka ekirambuuza agenda eri kuki mubuuza nti nze ne mugamba nze simanyi kubanga baŋŋambye kumutwalayo bamulabe watuuse mu bujjanjabi n'asitula omusajja n'amutwala bw'atuuka bwe bamugamba omulaba ku Sheraton teyabasangawo baatuukawo kikeerezi ne baŋŋamba nti kale batusange Namirembe ku kyaki nsembayo okuwuliriza communication zaabwe nabo nga bali ku kyaki Namirembe n'enkola ebyange bye mbaddemu malirize olw'eggulo ssaawa 12 bankubira essimu nasangako na missed calls nyingi nnyo ne mubuuza kiki temwakwataganye na basajja bano banga nti Kibalama twamuzizaayo dde wakawe bwe twamuwadde sente n'atugamba tayagala kudda mukwatagana na Kakombe amukozesa ensobi ne bamuvuga ne bamutwala ewakaawe ne bamujja Kaloogi gye babadde bamukuumidde ne bamutwala ewakaawe. Nothing I know about their deals oba kiki oba kiki. Kibalama yennyini n'ategeeza abasajja nti tubadde tulina negotiation gye tulimu ne Kyagulanyi atugambye agenda tuwa biliyoni 1.5 era omusango tugujje mu kooti ne consent we liba agisayininze kakati Bwana Kagombe
ne banno nze nabeereddewa mu ddiiru eno atabadde nammwe mu kooti emirundi gyonna mumpisa okujja mu kooti ne mbagamba nti mata yange nze siri ku bya kooti yammwe issue yange eri ku kintu eki kulaba nti oyo omusajja afuna obulamu. Then when did I enter into this agreement gyo nnyingizaamu? Singa nabadde njagala kutunda Kibalama mbadde n'ebiwandiiko byera nakati nze abirina ebibakakasa nti ekibiina ekyo kyammwe oba si kyammwe, era nina kapasite esobola obikwata nti eno ndi mulalu bulungi kankubuulire. Tolaba nti oli munteseganya ne Lubongoya, tolaba nti oli munteseganya ne Lubongoya akuwe sente ng'omukwasiza ku bino ebiwandiiko, nsobola obisitula kati nembimuweera bwereere n'atakuwa yadde 10 kuba kyanoonya. Ngendaako bulungi muganda wange, bw'oba onnoonya akabanza akalimu nze nsinga obulalu e Kampala wano, nze nsinga obulalu e Kampala wano. Nze ddiiru zammwe eza ssente saagala ziyingiramu, oba mudiringa biki oba biki, I don't care. I don't care and I'm not interested. My concern was to make sure nti omusajja oyo afuna obulamu. Kiki kye wali omuyambi okumujjanjaba? Wali naye ebbanga lyonna paka okutuuka okumundeetera nga mulwadde, wamuyamba ki okumujjanjaba? Era bwe wamujja eyo gy'abadde ajjanjabirwa wamuwadde eddagala ki nga wuyo tannaba nakuwona? Omusajja olwedda alina dimensya ku mutwe, byayogera takyabitegeera. Leero akugamba kino, enkya ogenda okudda nga akunnyonnyola kirala. Muyamba asobole okujjanjabwa ddengulu gw'omutunuuliddemu mulyamu ssente. Kagombe nze sikyakola mmere ya leero kankikugambe. And I'm not a street dweller. Njagala otegere bulungi. Nze sinoonya mmere ya leero. No. Kwanga n'ebbanga lyonna lye mbadde naawe lyozenge ewange. Sirabangako ofisi yo wootula naye obadde onsangako ofisi yange. Sijja kulangira kulya na kunywa nedda, ndi Muganda. Nenjagala obeemu amagezi otegere bulungi. Bw'oba ogoba ssente zo, gwegoba ssente zammwe mu linnya lyammwe, mugjeemu eryange. Era sirina buzibu bwammwe n'akamu oba muddamu okukwatagana n'abasajja bammwe mukwatagane. Konsaani eyansabwa Jimmy ne Ekareti yakujjanjaba Kibalama, era nakikola. Bwe kiba nga munvunaana kujjanjaba Kibalama kumuyamba funa bujjanjabi, then I have a case to answer. But if it is not that, don't entertain me into your nonsense.